nga tukyali mu mbeera eyo eya Ssaabasajja Kabaka aliwa ye yayogera si ye yayogera embeera eyo tukyali mu mbeera eyo. Mukwano gwange andaba w'owulirira bino amawulire si malungi okuva e Namibia. Visa ya Ssaabasajja Kabaka emukuumire Namibia yaweddeko. Bibino byendeese. Tulamusizza mukwano gwange nze Kimuli Godfrey Magunda mutabani wa Ventino Magunda ebuwenda budde bukoma nsimbi director KPJ Dream Goals Consult Limited. Naye era nina essanyu okutegeeza nti KPJ Dream Goals Consult Limited tutunda ttaka ate nga lya byapa. Tusangibwa wano Kawempe okuliraana office za Nirwa. Tuli ku simu 0700 34 10 31 ne 0757 62 92 95. Munange lwabadde lwajjo ekipapula ne kitandika okuyita amawulire ne gatandika okuyita nti visa ya Ssaabasajja Kabaka yaweddeko e Namibia. Ssaabasajja Kabaka yasituka n'agenda oba yatwalibwa e Namibia okulaba abasawo be okujjanjabibwa. Era tubadde mu mbeera eyo ng'abantu bagamba twagala kulaba ku Ssaabasajja Kabaka, twagala kulaba ku Ssaabasajja Kabaka, Ssaabasajja Kabaka mwamukweka, n'ennyimba ne zikubwa. Kakati w'owulirira bino emabegaawo Ssaabasajja Kabaka baamutuwa n'ayogera. Weewaawo ng'okwogera okwo abasinga mwakukubamu ebituli. Buli omu waddembe okulowooza nga bw'alowooza. Abataka ab'obusolya ne basituka okugenda okulaba ku Ssaabasajja Kabaka. Nenkola wano vidiyo nenkola eggulire ng'abataka bano mu kugenda kwabwe basooka ne bagamba nti bo bagenze kulaba Ssaabasajja Kabaka kubanga be bamuvunaanyizibwako so si Katikkiro Peter Mayiga. Ekintu ndowooza ekitaasanyusa bulungi Mmengo n'abakulu abali e Mmengo ndowooza ne babagamba nti mugende ate bannaffe abamuvunaanyizibwako munaamulaba. Ebyo byange. Abataka baasituka ne bagenda nga kisuubirwa nti baali baakumalayo ennaku 5 ne bakulungulayo essabbiiti nnamba ate bannamukubako kya mulubaale ne beevaamu ne balinnya emmotoka ne zibavuga ne basiyagguka n'eggendo lyawerera ddala okuva kuno ne gye nnava. Naye baba babuzaayo akabanga mpawe kaaga poliisi y'e Namibia n'ebasalako ne babagamba mulagawa ko bo tugenda kulaba Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda. Ne babagamba temugenda kumulaba olw'ensonga temuyina lukusa kuva mu gavumenti ya Uganda, kuva Mmengo. Muyina okufuna olukusa okuva e Mmengo oba sikyo mu embassy ya Uganda okuva e South Africa kuba embassy ya Uganda teri Namibia eri South Africa. Kati kitegeeza olunaku nalwo ne lugenda bwe lutyo. Bennyonnyolako naye era tebamulaba paka abataka batuuse okukomawo mu Uganda naye na guno gujwa tebannatubuulira, tebannabakubaako kye boogera. Nange President Museveni n'avaayo n'akulubuuta ebbaluwa nga yeewuunya abantu abakulu ab'ebitiibwa bwe batyo okuswaza eggwanga Uganda okusituka ne bagenda awantu nga tebalina lukusa lwonna, ng'agamba nti mumanyi engeri gye musobola okulabamu Ssaabasajja Kabaka, naani asobola okubakkiriza, naye mmwe musituka mutya bwe mutyo ne mugenda mu mbeera gye mwagenderamu. Ebyo byonna biri bwe bityo.
kakati munnange embeera nebeera nga abantu ekyabasobedde. Kakati olunaku lwajjo kyafulumye nti visa ya Ssaabasajja Kabaka okubeera mu Namibia eweddeko. Namibia bakuwa visa ya nnaku 6 okusinziira ku minisita w'ensonga z'ebweru mu Uganda. Bakuwa ennaku 6. Kakati okusinziira ku executive director wa center emu yino mu bbaluwa eya nnaku z'omwezi 9 ogw'omusanvu basaba visa ya King ya Kabaka waffe eyongezebweyo. Naye omukyala Penda Nanda ono nga executive director wa Ministry of Internal Relations and Cooperations yagamba nti immigration tegenda kuongezaayo visa eno okusinziira ku act yaabwe ya 1993 nti omuntu ayina okubeera mu ggwanga lyabwe ennaku 9 bwe ziggwako bw'atyo aba takyakkirizibwa kubeera mu ggwanga lyabwe. Bano aba Namibia. So kati tetunnaba kumanya ddala wanaabaawo engeri ekolebwa olw'obulwadde visa neeyongerwayo because banaye omuntu bw'aba mulwadde ne visa era mugikole ku nnaku simanya bwe zityo. So tulindiridde okuwulira okuva mu gavumenti ya Uganda, tulindiridde okuwulira okuva e Mengo okulaba ddala ki ekiddako. Naye nga amawulire agaliwo, gavumenti ya Namibia egaanye okwongezaayo visa ya Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi. Ekintu bwe kityo bwe kiri. Kyokka ate ekyo tekitegeeza nti olwo yabadde awonye. Kati awo we tuli, muganda wange gwe andaba. Nkwebaza nno okunfollowinga n'okusubscribinga n'okutambulira awamu nange. Nkusaba okujjukiza nti KPJ Dream Goals Consult Limited tusangibwa Kawempe okuliraana office za Niba. Tuyina ettaka ew'obulenzi Kimwanyi ploti ya bukadde 5.5 naye nga tugikuwa n'otandikako n'akakadde 1.5 ezisigaddeyo n'ozireeta mpola mpola mu myezi 5.